Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is what we're going to grow in. Obalaba ngaba mbakutedde mu screen yawo. Bonna. Tekuliko yadde omuntu n'ogwa. Akyasobola okuyimirira ku TV oba ku radio. N'anenya Jeno Museveni okumalako ebbanga eddene. Batunuzeemu akazindalo oba basanze gwe munnamawulire ali eyo. Obalaba abo. Bonna. Mpuuga. Bonna. Ssemujunganda. Omulodi Elias Lukwago. Obalaba abo. Nga bwe mbakutedde awo. Seggona. Obalaba nga bwe bali awo. Tewakyali yadde n'ogwa. Akyasobola onnenya Jeno Museveni. Nti n'omuzinyi omulungi ava mu ddiiro. Bye baamulangiranga tebakyasobola kuddayo bimulangira. Era bw'obasanga beewaana okuba nti bafunye experience mu bifo by'obukulembeze bye babaddemu. Nti kati balinga abatandika obutandisi. Omuntu alina bino ebibuuzo bw'oba nsangira bibambulize gwe omulonzi ali eyo. Katandikire Ssemujunganda. Ssemujunganda oli munnamawulire. Wetenda okuba nti gwe buli inki ali mu kitabo ekifuluma mu parliament okisoma. Omulonzi alina ekibuuzo ne Munnayuganda. Kasookedde obisoma n'ozuula obukyamu buli mu budgeting, budget expenditure, simanyanga budget biki. Kasookedde obibuulire eggwanga. Omuntu alina ekibuuzo. Byalemesa ddi Jeno Museveni osigala nga akola byabadde akola. Mu bufunze byayamba bitya Munnayuganda? Era byaffectinga batya entambula ya Jeno Museveni n'okukolamu emirimu gye. Kuba Munnayuganda alowooza nti kiri useless ebitabo by'omukuba mu maaso. Kyakubiri, Munnayuganda abuuza nti Ssemujunganda nga bw'oli munnamawulire omuyivu era yakuguka mu mawulire. Kyokola mu parliament tosobola kikola ng'oli wabweru waakyo. Tosobola kufuna information eyo n'osigala ng'omuyisa ng'oli wabweru wa parliament. Obusobozi n'amagezi agakola byokola. Obuyina oli mu parliament nti bw'ofuluma amagezi nga gabula. Ekibuuzo ekisemba Ssemujju omuntu kyasobola okubuuza omuddemu. Kiki ekyo ky'otannakiikirira bannakiranga oyagala bakwongere emyaka emirala 5 weze emyaka 2 nga myaka 5 egiddako wogenda okukyogerera kizibu ki ekiri ekira ky'otakonyeeko mu myaka 15 ng'osaba bannakira bakwongere emyaka emirala 5 osobole okukyogerako. Kizibu ki ekyo nga mwakola endagaano nti gwoba tokitute mu parliament lawyer George Musina ddawo n'akitwala mu parliament ekikolebwako nga mu mwakola akalagaane n'ekyo ekizibu nti Ssemujunganda yalina okitwala mu parliament yalina okukyogerako. Mbuuza ekizibu ekyo Ssemujunganda nga toli mu parliament bw'okyogerako tekifuna airplay nga gwe munnamawulire omukugu. Kansooke nkuteeka awo nkwate ku Masaka ow'akabuto yabba 5 yagasseeko 4 kati obudde buno y'ow'olwenda. Masaya Simpuuga omuntu akubuuza gwe Masaka Mpuuga mu myaka 15 gy'osavingidde oba plus kiki ky'okyayagala okukolako? Kiki ekyo kisigadde mu bizibu by'e Masaka nga tokyanjudde ekizibu kya Nnyendo Mukungwe? Munnamasaka akubuuza kiki okyayagala okwogerera Munnamasaka mu parliament ng'ekyo kizibu agenda okuddira mu bigere tasobola kukyanjula mu parliament ne kikolebwako? Very simple questions deserving a very brief and simple answers. Myaka 15 oli mu kifo kyekimu oyanjula ebizibu bya Bannamasaka Mukungwe Nnyendo Mukungwe buli kaseera kiki ekisigaddeyo nga bwedde ebbali omuntu atasobola kitwala obanga gwe wakola endagaano n'ekyo ekizibu twolabe Masaka mu Nnyendo Mukungwe nti gwe batukitute mu parliament kikolebwako. Weefrontinga nga amanyi amateeka munnamateeka asobola okudibetinga okukyalenjinga. Era Munnayuganda akubuuza kasookedde okyalenjinga n'okudibetinga kimuyambye kitya? Kyagaana teeka ky'okuyita erya Jeno Museveni kiki kyagaana kyekyagattako ku ggwanga? Era Munnayuganda akubuuza nti obumanyirivu bw'oyina nga gwe presidential general omulamba alina ekibiina kiramba bw'obwa applyinga elsewhere nga toli mu parliament amagezi gakuggwako nga toli mu parliament bw'obeera wabweru wa parliament obumanyirivu bubula guli gwafuuka mulimu nti gwe gy'olina okubeera bw'obeera mu parliament gy'otegerera gy'oyogerera ye platform yokka gy'olina ng'olina n'ekibiina kiramba
gy'osobola okwogerera by'olina okwogera nti wodda wabweru wa parliament amagezi gabula bwana Mpuuga munnamasaka kubuuza kansooke nkuteekawo ngende ku bwana Sseggona area MP wange oba abadde area MP wange Busiro Isiti bwana Sseggona fenga bannabusiro kikyo ekyayagala okutwogerera nga tokyogedde emyaka 15 kiki ekisigaddeyo nga gwayina okukyogera nga kwegamba wakola endagaano naffe oba wakola endagaano ne Busiro nti ekizibu kya Busiro ky'otalinayogerako tovaayo mpaka ng'okyogeddeko mu myaka 15 omuntu ajja kubuuza kikyoleseeyo mu manifesto yo ky'otanatuukiriza ozinye bulungi olaba tolina kuva mu ddiiro olwo weerabidde bw'olangiranga mu General Museveni nti n'omuzinyi omulungi ava mu ddiiro mbuuza bwana Sseggona kiki kyewaleka mu paliamenti ya Uganda kyoyagala okukimayo kubanga Mathias Walukagga agenda kikuleetera mu paliamenti wa Uganda ogenda kwerabirayo ekitabo kyo peniyo kubanga Walukagga definitely agenda kugenda agikuleetere nganze munnabusiro nkubuuza obumanyirivu bwo bw'oliko nga munnamateeka weetenda okuba nti ekifo kya paliamenti yeetaaga bannamateeka mbuuza ng'oli wabweru wa paliamenti tosobola kukolera bannayuganda mbuuza tosobola kukolera bannayuganda toyinaayo mubaka tugambe Walukagga afuuse mubakawo tosobola kumutuuza ne mubaka amateeka ne mubaga amateeka ku lwa Uganda n'agakwanjulira yeggwe ateekeddwa okugatuusa mbuuza ng'amateeka ki g'otuyambye okutuusa n'okuteesa n'okuleeta mu paliamenti ne gatuyamba nga bannansi olwo bannabusiro tuganyiddwamu ki kale gwe mu kumanya amateeka ennyo ng'oli mu paliamenti nga ki kyewalemesa General Museveni okuyisa nga gwe munnamateeka twayiganyirwamu tutya mu bumanyirivu bwo obw'amateeka ebbanga ly'omazeeyo kale waleeta teeka ki n'omatiza banno bwe mubadde mutulayo emyaka 15 etteeka eryo ne liyita ne mugaana egirimiti ne mugaana togikwatako ne mugaana buli kintu recently nga bazza abaana baffe mu Kangaroo Court Marshals abayivu temwaliyo ne mubagaana General Museveni okuyisa etteeka n'azina obulungi ava mu ddiiro mukyogereko statement mudemu mugikole temukyasobola gikola lwa nsonga tereflectinga nammwe ye statement ebakuba ekibuuzo ekisemba bwana Sseggona amagezi go n'obumanyirivu ku mateeka bibula nga toli mu paliamenti kansooke nkuteekawo nkwate ku mulodi w'ekibuga Kampala Erias Lukwago avaako omulodi agenda omuntu akubuuza kikyo kyayagala okugamba bannakampala emyaka 15 nga tokibagambye oyagala bakolera kiki waleka mu manifesto ekitanaggwa bannakampala okyababanja ki kiki ekyotanatuukiriza bw'oyagala kituukiriza bwana Erias Lukwago omulodi agenda kiki ekyo nga bw'okirekera bali mwezo akigguse takiggusa eyo endagano gye wakola ne bannakampala n'ekibuga Kampala nti gwoba toyogedde ku bizibu byabwe omulala wabyogerako tebigguka ndagaano kyeyo presidential general wa kibiina kiramba PPF nti gwe bw'oba tokyogeddeeko obuvunaanyizibwa bw'oyina nga gwe president wa PPF bwe ggwanga lyonna oli Kampala olwana togenda kudda twala byange maliriza bwe nti Sseggona Ssemuju Mpuuga n'abasigadde Abedi Bwanika mutulabyeko nnyo ensonga zemuwa nnafu nnyo zifaananiza General Museveni bwe mba mwekwasa experience nti musavinze ebbanga ddene temuyina kuvaayo then General Museveni mulinga abamuwa legitimacy nti abeereko bbanga lyonna kubanga yatandikira mu Afronasa ne Bobote bafa dda akyaliwo bwe tuba tugamba nti experience ekwetinga ku service nungi nakukola mirimu bulungi General Museveni yandibale tavuganyizibwa akaddiye doing nothing akaddiyidde mu experience nga talina kyayize talina kyakola ali completely useless nga mmwe kale mbufunze temugenda kudda n'olw'ensonga eyo vidiyo eggwa bweti omuntu yenna agenda okukomyawo abantu bano ofaana n'omuntu ayinza okukomyawo General Museveni mutulabyeko nnyo fenno tubagamba goodbye mwenna wola niwama vidiyo ekomye wano